Mugamba mutya mikwano gyange mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mwebale gyegattako, kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mabatannaba gyegattako mugyegatteko. Osobola okunyiga kalwedi ako koolaba n'ogyegattako, n'ekirala mulayikinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero ndyagadde mbalage ebyo bigenda obbayamba okujjanjaba omuliro, ng'omuliro gubadde gukwokyezza, by'olina okukozesa ddagala ki ly'olina okukozesa erina okujjanjaba ate nga lyanguwa. Okitegeera, okusookera ddala tutandike ne sukaali, tetujja kuyisa budde, tutandike ne sukaali. Sukaali oyo ayamba nnyo nno ng'omuliro gubadde nga tugeze amazzi gakuyiikidde ku ddakiika eyo ng'obadde ogatokosa ku sigiri, ku kyoto, ku kikukuuka ne gakuyiikira, amangu nnyo okwatirawo sukaali. Sukaali ono waffe suga, mukwatirewo nga w'omulaba, omusiige awo amazzi we gakuyiikidde oba omuliro we gukwokyezza. Olina okikola ku sipiidi, nga tugeze amazzi gakuyiikidde gati ku mukono ku ddakiika eyo, mu kifo ky'okudduka nti nkozesa eddagala kyoba ogonnyike mu mazzi agannyogoga, genderawo osiigirewo sukaali ku ddakiika eyo. Teekawo sukaali omusiige nga bw'olaba bwe bwe musiizeeko, musiigewo ng'awerera ddala mungi, yoola buyoozi, oba ali mu kikebe muyoole buyoozi, omuyiwewo musiigewo bulungi nnyo, agenda kukuyamba okugema omuliro ogwo obutakuyisa bubi. Okitegeera, sukaali oyo ayamba nnyo okugema omuliro ogwo obutakuyisa bubi. Singa omuteekawo mangu nnyo nga wakamala okujja, ajja kuba akuyamba bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Sukaali omukozesa yekka, naye omukozesa mangu nnyo. Okitegeera, kasaga kuyikira amazzi, ddukirawo weeweko sukaali. Kati ekintu ekirala, ettooke nalyo liyamba nnyo okugema omuliro nga gubadde gukwokyezza amangu ddala ne gutakuyisa bubi. Okitegeera, kati funa ettooke liwaate nga bw'olaba bwentyo bwe ndiwaase bulungi nnyo, liggyeeko ebikuta. Omala oddijjako ebikuta, likolokote nga bw'olaba bwe ndi mu ddikolokota. Olikolokote bulungi nnyo. Ebyo by'okolokose ebyo by'olaba ebyo bye twetaaga. Kati obanga omaze obbikolokota, ng'obikolokose bulungi nnyo, bw'omala obbikolokota bisiige wali omuliro we gukwokyezza oba amazzi we gakuyiikidde oba ekintu kyonna ekikwokyezza. Kati siigawo ebintu by'ettooke ebyo tukolokose ku ttooke. Nkugambye sooka oliwaate bulungi nnyo, omala oddiwaata okolokote ebintu ebyo bulungi nnyo nga bw'obiraba. Kati bisiigewo omuliro gukwokyezza, obisiigewo ebyo n'obisiigawo nga wayiseewo akaseera nga gumaze okwokya, tewali buzibu. Sukaali yekka gw'olina okwanguya okuteekawo, naye bino byo n'obisiigawo nga lireeti tekirina buzibu. Kati kolokota bulungi nnyo, biteeko bw'otyo nga bw'olaba. Okitegedde, bijja kuyamba nnyo okujjanjaba omuliro ogwo. Okitegeera, guleme kuyisa bubi, kube bw'ebyo omuliro ky'ekintu ekikyasinza okubeera eky'obulabe ku mubiri. Gumanyi n'okwekweka munda mu mubiri, kwega n'obeera nga ebbwa terikala, kumbe omuliro guba gukyali munda. Okitegeera, kati n'olwekyo fuba nnyo okulaba ng'okozesa eddagala eryo erigenda okugema omuliro ogwo guleme kuyisa bubi. Ng'obadde oyidde amazzi gakuyiikidde, kozesa ettooke. Ettooke ligenda kuyambira bulungi nnyo. Nkugambye liwaate nga bwe mbadde ndiwaata, omala oddiwaata bulungi, kolokota, oggyeko ebyokolokose, obisiige awo owali omuliro, awo weeyiridde amazzi agookya oba omuliro we guba gukwokyezza, siigawo ettooke eryo, lijja kukuyamba. Kati ekintu ekirala ky'olina okukozesa ate nga kikulu nnyo ate nga kiyambira ddala, kye bayita omululuuza. Omululuuza ogwo ogulaba ogufuna bulungi nnyo n'oguyenga nga bwe ndi mu guyenga mu ngalo. Ebikoola ebyo birungi nnyo. Ebikoola by'omululuuza biyenge nga bw'olaba bwe ndi mu biyenga bulungi nnyo, bijja ekyovu. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko channel yaffe, kijja kuba kirungi nnyo. Olaba ekibinteesezza mu kakala ku black and white, bino ebifaananyi bifaanana bulungi, ate YouTube eyo gy'oli mulaba erina obukwakkulizo bwe yateekawo. Teyagala kintu kyesittaza, teyagala bintu nnyo ebibuuti bibye byesittaza abantu. Kati kyoba olaba nga nkitadde mu black and white, naye nga gwe ky'olina okumanya, mululuuza nguyenze ne gujja ekyovu. Kati ekyovu ekyo
kiteeke ku bbwa eryo ery'omuliro. Bigenda kuyamba ebyo ebyovu by'omululuuza bulungi nnyo. Kugambye kwata ebikoola obiyengere mu ngalo, beera ng'obiyenga nnyo olwewo, bw'omala bigenda kujja ekyovu kisiige ku bbwa ly'omuliro, ku bbwa eryo ery'omuliro, ng'omuliro gwe gukwokyezza oba ng'amazzi ge gakuyiikidde oba ekintu kyonna, ogenda kuwona mu bwangu nnyo. Ebintu ebyo buli kimu kikwese kimu tobigatta. Ekyendabawo ky'osobola okugatta, osobola okuddira ettooke n'oligattamu omululuuza, tekiba kibi. Osobola obigatta singa oba osobodde, osobola obutabigatta n'okikozesa kimu kimwe, naye fuba okulaba ng'obisiigako ku makya mu ttuntu kawungeezi, oba ku makya kawungeezi. Fuba nnyo okulaba ng'obikozesa. Osobola okukozesa omululuuza okumala ennaku nga 3 n'okozesa n'ettooke bw'otyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Charity. Gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, nyiga kaalwedi ako koolaba, osobola okwegatta ku channel. Bingi njabbawo ebigenda obbayamba mu bulamu bwammwe. Kati rero tutunuulidde eddagala erisobola okuyamba okujjanjaba omuliro, okujjanjaba ebbwa eryo ery'omuliro. Kubanga mwe nkugambye nti omuliro kye kintu ekyasinze okulwawo okuwona, naye fuba okulaba ng'okozesa ebintu ebijja kuyamba nnyo kwega obutayisibwa bubi kulwawo n'amabwa ago ag'omuliro. Tukozesezza sukaali y'olina kwanguwa nga waakajja bw'oti n'omuyiwawo ajja kuyamba. Ettooke liwaate bulungi olikolokote osiigewo ebyokolokose. Omululuuza guyefuna ebikoola byengere mu ngalo bulungi nnyo, bijja ekyovu, teekawo ekyovu ekyo ku muliro, kijja kuyamba. Omululuuza gulumaaluma muggo, omululuuza guluma naye nga guwonya, gukaza amabwa ago bulungi nnyo. Waliwo n'ebirala ebijjanjaba amabwa g'omuliro, naye tusooke tutunuulire ku ebyo ebyangu by'ogenda okufuna amangu, by'ogenda okwejjanjabisa amangu. Mwebale kubeera ku channel yaffe. Mbaagala nnyo. Mukama Katonda abakuume. Mweraba.